Ng'emu ku ngeri y'okugonzaamu ensasula y'emisolo eri ekitongole kyebyemisolo mu ggwanga, gavumenti eyanjudde etteeka epya erirambika obulungi emisolo egy'enjawulo egirina okusasulwa bannayuganda ne bamusiga nsimbi. Kusinziira ku akulira kampuni ya PricewaterhouseCoopers Limited, abaweereddwa eddimu ly'okusomesa bannayuganda ku misolo egy'enjawulo, Plaxeda Namirimu, etteeka epya liwa enkizo kampuni n'ebitongole eby'enjawulo okuyamba ekitongole kyebyemisolo okusomesa abantu ku misolo egy'enjawulo. Mu kyo abantu bakubaako ensimbi ze basasula kampuni zino. Wajja kubeerawo bwe bayita ba tax agents, abo be balinga ba consultants abakola ku misolo gy'abantu. Then eriteekawo be bayita tax representatives, be bantu abali mu kampani, be bantu abeekolera emisolo gyabwe ne baba nga nabo babitaddewo nga bintu bipya. Naye ate mu bintu ng'ebyoku filing a return, ebintu nti URA nejjetya okulaba nti omusolo tugusasula, nti enoonya ssente muffe, ebyo byonna babitadde mu tteeka lino epya tusobole okuba nti byonna bikwataganyizibwa wamu kiyambeko URA okukola ebintu omulundi ogumu. Namirimu annyonnyodde engeri gye bagenda okuyitamu okussa etteeka lino mu nkola omuli okusomesa abantu n'okukolaganira awamu n'ebitongole by'obwannannyini. Naye kaakati olina okumanya lino etteeka limu n'omanya nti bwe mba nina okufilinga return ngifayiringa bwenti. Bwe banga URA empadde assessment nga assessment sikkiriziganya nayo nja kukola bwenti. Wadde omusolo guli mu income tax, wadde guli mu VAT, oba wadde guli mu kintu ekirala, naye nga etteeka likwata ku misolo gino egyaffe egiri wano mu Uganda yokka. Kino kiruubirirwamu okulaba ng'emisolo egikuŋŋaanyizibwa gyeyongera, okulungamya enkola y'emirimu mu kitongole ky'emisolo n'okwanguyiza bamusiga nsimbi emirimu gyabwe. Ebigendererwa gavumenti byerina mu tteeka lino kwe kusobola okulaba nti abantu banguyizibwa okusasula omusolo, ate nga n'abagukuŋŋaanya nga URA nga nabo banguyizibwa mu kubanga bakola ki nga basasula omusolo. Guno gwe mulundi gwa Uganda ogugenda okusooka okugoberera enkola eno okwawukanako ne balirwana baayo omuli Kenya ne Tanzania abatambulira ku musingi guno. Ku Kingdom TV, Nakalema Grace amalindirire. This is Kingdom TV.